Omumyuka owookubiri owa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa asisinkanye Bannakyaggwe okuwayaamu nabo engeri gye bagenda okukwasizaako Ssekiboobo Vincent Matovu enzirukanya y'emirimu mu ssaza ly'e Kyaggwe ng'ensisinkano eno ebadde Kololo mu kibuga ekikulu eky'e Kampala. Wano Ssekiboobo Vincent Matovu asoose n'annyonnyola engeri ennaku zino gye baddukanyaamu emirimu mu ssaza lino n'abategeeza nti mu kiseera kino tewakyaliwo kukola mirimu gya nnakyewa nga kati buli muntu alina okukola n'asasulwa ekifuuse eky'ebbeeyi mu kuddukanya emirimu gy'essaza. Ofiisi enzirukanya yazo kaakati yeetaaga abakulembeze ababeera mu ofiisi oba abakozi ababeera mu ofiisi nga basasulwa. Enkola ey'obwannakyewa nti buli kintu kyonna kijja kuba bwannakyewa eyinza obutakola bulungi era tekola bulungi tukisanze. Ssekiboobo abategeezezza nti singa omuntu bamuwa okuddukanya essaza naye nga talina mutima gwa nkulaakulana ayinza okuleka ng'aliyanguludde kubanga abeera n'obuyinza bungi ate nga talina nsimbi zisobola kuddukanya mirimu gya ssaza. N'ebintu bingi ebigenda mu maaso ebikolebwa buli lukedde byetaaga okuba nga waliwo omusaayi yaguyita bwentyo okusobola okutambuza ebintu ebyo. Wano Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa we yeebaliza Ssekiboobo olw'engeri gy'akuttemu enzirukanya y'emirimu mu ssaza ly'e Kyaggwe. Naye njagala okumwebaza ekyokubiri nti okuteekawo enteekateeka eno ey'okubeerawo ne platform oba forum mufunira ab'endowooza b'e Kyaggwe basobola okuweera amagezi. Era nze njagala kubakubiriza nga tuzimba Kyaggwe ng'essaza tuzimbe Buganda ng'eggwanga ne Uganda ng'ensi. Oweekitiibwa Nsibirwa era asabye Bannakyaggwe abalina obukugu obw'enjawulo okuvaayo okuyambako Ssekiboobo okukulaakulanya essaza lino. Ebirowoozo bikulu era wali tobiweeredde wano Ssekiboobo bajja bawa essimu ye omukubira n'omuwa ekirowoozo ate kyakiyinza okujja ng'osinkanya abantu. Ensisinkano eno yeetabiddwamu abantu ab'enjawulo abava mu ssaza ly'e Kyaggwe era balina ebirowoozo bye bawaddeyo okutwala essaza lino mu maaso. Twali baddengayo kono olunaku Bannakyaggwe ddeeka nga lunaku lw'amaanyi nnyo. Bannakyaggwe ddeeka weakness gye tulina obunafu bwe tulina wano abantu tubeera n'ebirowoozo bingi ne twogera bingi naye ate ne tukola bitono. Bano batonzeewo n'ekibiina mwe bagenda okwegattira nga bakituumye Kyaggwe Development Forum. Kakati bwe tweyongerayo Minisita